Taata Herbert Musasizo w'emyaka namwogomo agambibwa okukuba n'atta omuyizi w'essomero lya Hillside SS Matuga aleeteddwa mu kkooti era omulamuzi amusindise luzira kuba okunoonyereza mu musango guno. Poliisi egamba tennakumaliriza. Musasizo nga mutuuze ku kyalo Mabanda ekisangibwa mu ggombolola y'e Gombe asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Matuga nga ye Esther Nahirya era onamulagidde atwalibwe luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno kuba omusango gwe poliisi ekyagenda maaso n'okugunoonyerezaako. Musasizi kigambibwa nti yatta Bukenya ku lunaku lwa Valentine oluvannyuma lw'okumusanga mu nnyumba ye ng'atwalidde muwala we akamuli k'abaagalana bw'atyo n'amukuba ekyamuviirako okufa. Kkooti ebadde ekubyeko ab'eŋŋanda z'omugenzi nga bakulembeddwa nnyina w'omugenzi Imelda Nakiyembera nga bambadde engoye okuli ekifaananyi kya Martin okuwandiikiddwa ebigambo nti baagala afune obwenkanya. Musasizi oluyingidde mu kaguli omulamuzi n'amusindika mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno kuba omusango ogumuvunaanibwa poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza. Nga kkooti ewedde nnyina w'omugenzi Nakiyemba asabye omulamuzi anaatula mu musango guno amubeerere wa kisango omuzadde kuba omwana we yafiira mu bulumi bw'amaanyi. Omwana wange yafiira mu bulumi obw'ekika ekya waggulu naye mbadde nsaba justice omwana wange afune obwenkanya kuba kati kyekika kye tusasobola omukolera kufuna bwenkanya. Omulamuzi yenna oba mwami oba mukyala agenda okutula mu musango gwa Bukenya Martin nyabo oba ssebo nkusaba obeere muzadde otunuulire Bukenya Martin emyaka gye yafiiramu. Bukenya Martin yali atuuse emyaka egigasa eggwanga. Bukenya Martin yali atuuse mu myaka abantu ffenna mwe twalisinza omuganyulwamu. Omwami ono Musasizi Herbert afune ekibonerezo ddala ekijja mu ekyo ekikolwa kye yakola. N'abooluganda abalala basabye obwenkanya nga bagamba omwana waabwe bamuttira maanyi. Martin tasobola kubanga adda naye nga ffe abooluganda n'ab'emikwano ku nsonga ya Martin tusaba bwenkanya. Tulina okunyolwa kungi naye tunaba tufunye justice ate tuyinza okugumagumamu yadde ajja kuba takomye. Bo abayizi abaali basoma ne Bukenya nabo bagambye nti balindiridde kulaba nga munnaabwe afuna obwenkanya olw'engeri gye yattibwamu mu bulumi ate nga takyasobola kudda. Kyetusaba bwe bwenkanya gavumenti bwe bwetuwa tomanyi obwenkanya bunaabaawo bunaaweweza emmeeme zaffe. Tewali kye tuyinza kukola kumukomyawo mu bulamu bwa nsi eno. Naye ffe nga mikwano gye tubadde tusaba gavumenti ekole ekyo ekisaanidde. Afadhali tufune justice eri okufa kwa mukwano gwaffe kuba yafiira amaanyi. Kino ekyamutukako kyatukuba wala nnyo era kye tusaba ab'obuyinza basobole okumuwa obwenkanya yonna gy'ali ng'ono omwami afuna ekibonerezo ekimujaamu naffe tubeere bakkakkamu we tuli. Waswa Beka Ssentongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.